twawangula naye nga bw'oba tonaba kugenda kulayira obukulembeze bwo buba bukya si buggumivu buba bukyayogerwako bwogerwa nga bukulembeze ne kaakati stamp ekooneddwa esebo. Kiki ky'osuubira mu maaso awo? Nsuubira okusookera ddala ddala ngenda kusooka kuyiga palamenti era tonsuubira nti ojja kumbuuza ekibuuzo nti waitewo emyezi 2 ombuuze nga tetukulaba temubimbuuza. Ndi mupya nina okuweebwa obudde okuyiga. Nze nga bulijjo sikola kintu kyesigoberedde mala kuyiga manye kyenjogera nkyogererawo era nkyogera ddi naye nga mmanyi nti nja kupafominga bulungi kyembasuubiza. Olwo omusala banaba bakuwa oba onoobaokyayita? Ekyo kyokka kyekko ekyokuba nti ndi mu kuyiga ogwo omulimu ate munene nnyo esebo. Kyembagamba bannayuganda kudaki nze nabalabanga ku social media nga banvuma negamba birengere embaata tebamanyi nti anytime can be your time. Obudde bwonna busobola okuba bubwo gwe bweweewa obudde va ku bantu era mbagamba mmwe bw'obanga okola ekintu kyonoonya okuteeba ggoolo va kuwalaala sooka oteebe ggoolo yo n'ababadde bakujerega ate kati be bamprayisinga singa kale gundi akola nga lutaaya nti nze situnuulira nnyo bigambo bantu nga boogera bwe mba nina ggoolo yange ntunuulira biki ebigifuula ggoolo eteebwe enywe balyoke bakuba enduulo kati tebakyabijjukira. Mukwano gwo Ronald Mayinja yagamba senga yali azze mu parliament yandisoose kusaba kisawe kya entertainment kufuna ministry gwenga gwe kyogerako ki? Ministry ya entertainment sijja kikomentingako kubanga tolina kutandika na minister nga eno structures nfu. Nze ndowooza tulina kusooka nga tetunasaba ministry kusooka kuzimba eno wasooka kibeere ku level esaba ministry. Onabe omaze okulayira tulina ensonga y'okulonda speaker wa parliament. Ina ratona lebujja kuwolanya abatona Rebecca ne Samujibule oyimiridde. Ensonga y'obwa speaker sijja gyogerako kati. Olwaleero olunaku lwange si lwa speaker. Luno olunaku lwange njagala lube nga lwange na kakuuto. Ensonga ya speaker ejja kujambudde bwayo kati luno lwange. Yogera kwa Irene kati. Irene mwagala wino wakulufuba. Sabo naye bamwadde wasemiho naye. Ababaka abamu bafuna amalala nga batuse parliament ne bafunayo honorable bannaabwe. Tusuubire nti nno gwe kibeewo ku Irene. Nze amalala nga ngaggiwanze kimusajja mukulu kati amalala gaba teganyumira na kunyumira ate tewali kyengenda kusanga mu parliament nga sikirabye ate tebamusobola. Museirutaya waliwo yayimba akayima nti ku Kyebusaabalawo embeera yali nzibu nnyo. Yala yankuba ku Kyebusaabalawo yala yankuba naye kati nedde nakolamu. Ku nsonga ya copyright tusuubire okubala nga mugirwanira mmwe nga abayingiddeyo abali mu saagala kusuubiza nti ojja kuŋŋamba okulwanira copyright oba music oba ki nga nze gisiti ekintu kino y'abantu b'ekakuuto ye first priority. Bwe mmala okukusa ekyekakuuto ndyoke ndowooze ku kirala era saagala kibalimba kuba abansindiseeyo mwe mbadde mulaba abayimbi bameka abalwana ngende mu parliament. Mbadde mulaba kaakati kyenkugamba sooka kulowooza ku bali abangi abansindise muki mu parliament. Ensonga z'abayimbi sinze ngendo ziteereza olunaku lumu zijja kuteerera mpola tujja kwegatta mpola naye temukunsindikako tulina obukulembeze bwawe. Kati tuwe ku Irene Nyabusayiso okulaba ani yabambaza? Omwami bamuyita bajja kumukuba bajja genda bakupira anjagala naye afune House Divo Collection. Kati okuzzaako emabega wawulira otya ng'omukulu agambye agenda kwesimbawo tubuulira amazima reaction yo bwe yali? Saagala kulimba ekintu kino kyatandika wala like 6 years back
Omanyi mwami Lutaya yalowooleza nnyo mu binene kyemumanyiko naye omuntu waba tamutegedde ayinza omunyooma n'alaba nga kyalowooza kinene ku ye ate alina n'ekizibu nti kyalowooza akirowooza ate n'asooka n'akisirikiramu n'atalaga ki kyakola ki n'atapapa kiraga ate n'atakiteekako bugubugu. Mwami Lutaya yafuna ekirowoozo kino ng'era bwe mbagambye emyaka 6 naye okusooka twasooka ne twetunuulira ne tutuula tugamba kiki ekibulako ne tutunulako mu bitabo ne tulaba nga mutuufu ddala kituufu tubikola ki omanyi ebintu bwe bityo tubyogera naye mu maaso ate biyinza okutawaanya era n'abaana abali eyo nti mubeere nga mwekkiririzaamu n'ekirala bw'oba olina ekirooto kyofuukula nti okikola ki okituukiriza. So ebitabo nga bwe byali era sijja kudda nnyo mabega kuba amawulire mwabikuba nnyo biki olina bu TikTok osimanyi history bikoze bitya naye era tekyatumalamu maanyi twagamba nedda omuwanguzi tanafuwa ne tugamba no tujja kusoma tujja kudda era twagaddayo ffenna zonze sirika nja byogera kati ebyokugwa of course omuntu aluzinga by 1 point nobeera nga tosobola kugenda waggulu naye nga kyenkyagaddeko kino kyenkiyizeemu nali nakiyigadda kumanze ndi determined nze sitera nnyo kugwa amanyi siwanika paka nga nfunye ekyenjagala so kati kyenyamba n'omwami wange naye bwatyo bwali so kati kino ekyokuddayo ku ssomero kyatuchallenginga nnyo nga era bwe mbagambye ebigambo byali bingi biki ate siniafu ate biki naye tetwaggwa maanyi ne tugenda ne tukola mature age entry era naayita nasobola okuba nga qualifyinga okubeera okwesimbawo qualifications zonna nga zirina naye nga byonna twasooka ffeffe nyininyini twalaba nga gye tulabayo kubanga twali tuli determined. Mumanyi nti Mokesa MP omusale otera okukaaba amangu olwa feelings z'obeera nazo owulidde otya ng'otuuse kadaala ka paalamenti mulayira amazima sagala kulimba oluusi essanyu lindeetera amaziga naye leero nagumye olw'ensonga okuva ekakuuta eyo okuva ku nomination bwe twalina nomination ne tuyitamu then mwami Lutaya ne tubamulangirira ng'omuwanguzi nengenda nga nguma nga mmanyi nti at least wetuli kati Katonda kasoba ne Katonda naye nga of course oluusi bwenkaaba mbasikabye nti tears of joy suubira okulaba 2026 ng'ojja nga nawe ozzeyo nga MP mukoddomi wange Azizi ono mukulu wange Senkungu ow'olweza beba sente wange ono mulamu wange mukyala waffe mukyala gamba gwe tugenda okwogera naye mami tusuubire okulaba ng'ozze mu 2026 abamaze okukola muveeyo abatakoze